Omulabi waffe atugobera Canoni Media Uganda YouTube subscribe tugoberere ate osobola okubeera ng'ofuna ebinyuma muzzukulu wa Mutasengo omuzirambwa mulindwa Burhani Munagomba olwale tuliko Sanga Zirobwe ku faamu eyitibwa Sanga Fish Farm. N'olwekyo tugenda kubeera nga tukulambuza faamu eno ebintu ebyenjawulo ebikolebwayo okutandikira ddala mu kwaluza ebyennyanja babyaluza batya ogenda kubeera ng'obirabira ddala bulungi okutuukira ddala eri ku bidiba bulijjo bye tubasomesaako osobola okubeera ng'obiraba bulungi. Atulaba kati wettuuse gye bayita akyale oba ejjalulizo mu lulimi Oluganda. Muganda wange twagala okubeera nga otubuuzaako otunnyonnyolemukko ku bikolebwa wano. Amanyi n'eddoboozi Kyabirondi Patrick era nga nze akwasaganya Naddaleena olwaluliza obumale buno. Kakati engeri nga gye tukikolamu ekintu kino ekyokwaluza tulina akyala eno tanka zino ebbiri ze mulabako wetunekisingira amazzi era nga waliwo payipu ezikubutuka ebweru, waliwo tanka eri ebweru ennene tanka ereeta eri amazzi aganyogoga, tulina emabegawo boyira yaffe obugundi buno obubiri eno ereeta amazzi ganyogoga, kano kaleeta gookya kuva mu boyira. Tuba mikisingira muno netufuna temperature eziri room okusobola okugenda mu lwennyanja akomeri okwewala temperature shock. So kakati muno mutwaluliza tanka zino zonna eziri wano mutwaluliza. Mu akyale muno mumalamu ebbanga ki? Mu akyale muno tuwamu omwezi gumu kitundu okufulumya ebweru kuba bukyalina temperature zebwetaaga okugumagumamu tutwala wabweru wali. Kati bino ebiri muno bya bbanga ki? Bino ebiri muno biri mu wiiki 2 ennaku 3. Omuntu eyandyagadde okulunda ebyennyanja okutandika okulunda ebyennyanja nga otandika okweyawuliza ebyennyanja asuubire kusoomooza ki kwasanga omulimu guno ogw'okwaluza? Okusoomozebwa kusooka tewandibadde kusoomozebwa kw'amaanyi naye okusoomozebwa okusooka installinga akyala eno nga bweri installation tanka zino okukola plumbing waazo okusoomozebwa naye ekyo wekiba ekisiiwo nga asobola okubyafoodinga okusoomozebwa tekuliwo okw'amaanyi kwendabawo. Omazeemu bbanga ki mulimu guno ogw'ebyennyanja okwaluza? Guno ngumazeemu emyaka 5. Birungi ki byofunyeemu? Obungi bwe tulinamu birungi ki byofunye mulimu guno myaka 5? Tulinamu mulimu funa akasente akatali kabi n'experience nti ngenda nkola weyongera kuba kati wenatandikira sinenkola siwendi. Kati otugambye muno bimalamu bbanga lya myezi emeka? Muno bimalamu kuwamu omwezi gumu kitundu okukulumya munaasi onzi yabwerwamu. Kati olwo buno mububala mutya? Waluza okububala nti kano kamu bubiri kubala kati wano webutuuse tukyabongeramu wiiki emu kiryoke bibe nga bongeddeko kusalizaawo tandika okubala okwata tukubala nga obubala obwa bulijjo okwatako n'okupimako oba kasiivu nemubala obuli mu kasiivu ako musobola otwala estimation oba nemubala kamukamu nakyo kisoboka. Kati bwe tuva wano eno gye bayita akyali siteegi eddako yeefaanana etya oba gye bayita batya? Siteegi eddako nga tujje wano tulina tundi yakuvaawo kuba kati takyali eno wakati installing kubanga sibyawala nnyo oddamu oginstallingaku lwali yafunamu kati nina ponzi zaffaawo zetuli okuzimbawo agenda okubijjako kukoli ogenda oluvannyuma lw'okuva wano kugenda twala bbanga lyawaliro okinabbi tugenda batukitadde tweyanziza amaanyi ogambye ani? Birungi Patrick.
ebigiribwa bibatwala katale. Kati buno butandika ddi okulya? Okulya eno buno obuto buliira mu stage y'envaneti. bulya wiiki emu bweti buba butandise okulya. Kati nawe bulya? Ne wano bulya lwakuba emmere ndi mugigira waki. Ampulisa ne buno batugambye bulya. Twagala tulabe emmere gye bulya yo ebeera yenkana etya oba ebeera efaanana etya, naddala bw'agala okubeera ng'otandika okulundira oba okwaluza ebyennyanja. Naye nga buli kimu osobola okubeera ng'okiyiga, wabula nti osobola ate okutandikira nga bamaze okubwaluza wano. Kuba tulaba bino biyinza okubeera nga bikusumbuwa, naye ate bw'otuuka nga bamaze okubujja mu bbanga lino osobola okubeera nga mwana wattu ofunira ddala. Kati batulaga engeri gye babuwaamu ne bulya. Oteerako emmere nowulirako ntono nga si nyingi nnyo okusobola obutaddugaza kyanke eno njiwako ennyingi emubugi lyemweka wansi so oteekako ennyingi bujjalya bukkute esigala weekole ate yonoona amazzi gano gasiwayi tukiitingako ntonotono ntono gye busobola okulya nolaba nga ate bukyaba esikonda. Kati yeno etandikirwako eya buno? Eno si yetandikirwako. Tubusoosa ku wiiki emu nga yakayitawo tubusoosa ku magi. Tubufumbira amagi then enjuba yaabo tuteekako kuno nebulya mpola mpola. Kati eno yo etandikira ku myezi ku bbanga ki eyo gy'okutte? Eno gye nkutte etandikira kati kuba kati buli mu weeks 2 almost, so weeks 2 oba osobola okubuwa eno emmere. Kati ate eno gye ndaba etandika mu kaseera ki? Kati eno after 2 months oba obusobola okugirya. Kale tweyanziza tubadde tukyatunuulira ku mmere. Kati bwe biva ku eno biva ku eno ate wefiidinga eno ey'ebikulu buba butandise okugirya sayizi ebeeki. Tweyanziza tugoberera ku YouTube channel Kanuni Media Uganda. Tuli mu kubeera nga tulambula Sanga Fish Farm mu disitulikiti ey'e Luweero gye basangibwa. Wano tubadde libadde Achale ejjalulizo we tubadde olunaku olwaleero. N'olwekyampuliriza naawe atugoberera tulaba agala okubeera nga okola omulimu guno ogw'ebyennyanja osobola okubeera nga olunda. Sanga Fish Farm y'emu ku faamu esinga obunene wano mu Uganda, ezimu ku faamu ennene obulungi ddala nga bw'olengera ensonga eyo. Waliwo oba butasobola kulya eno oba mubulunda naye tebukulira ku gundi eno mubaamu kale ng'abaana bobalaba nti mubaamu abakola abalwawo. Kakati tojja mukaka kulya eno nga akyalina kulya eno so kati ogiwako eno okusinga then oyiwako ne buno obutiniti obutasobola lya eno okukola. Kati ogambye nti waliwo eziri eyo n'eri waliwo mutuuka ekiseera ne mubyawula? Tetuwaawula obwennyanja tubuguledi sayizi eba ennene nesigala ku butini ne bukola ki nesigala nga tuwefiidinga emmere gye tulina okulya. Tweyanza.